buuza kubatulaba Seeko olunaku olwaleero era obatolereko ne ku salaamu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuliriza n'abatulaba oyogera ne ba Daktari Masunga. Daktari Masunga tukola mu nsonga nyingi. Ngabo mwanjuzi yayogedde tukola ku nsonga nyingi nnyo. Gwe atuliriza n'atulaba naye leero ngenda kwogera ku nsonga ziringa 5. Ngenda kusookera ku nsonga ya Babbi. Wali mu program eri twali kijumanyiza twagamba tugenda kutandikira ku Babbi. Ababbi balemese enkulaakulana. Ababbi bazze emabega. Ng'ogenda n'oweekolera ebintu byo n'oweekolera emmali yo n'oyeekolera ebyobugaga byo kati ennaku zino oli ng'akitutte ng'agagawadde oba ng'akufiirizza. Ennaku zino olaba n'abazungu nabo batandise okutetenkanya baleeta kamera okuteekako naye ebyo byonna baagala kuziyiza ki? Baagala kuziyiza mubbi. Naye ng'omubbi osobola kumuziyiza. Kiri nti omubbi osobola kumuziyiza. Naye nga kati nze nkiddamu ekibuuzo nti omubbi tusobola kumuziyiza. Otya? Omubbi tusobola kumukwata. Omubbi nga sirina kamera oba nga kamera kwezi. Nga tolina kamera. Obabbi ebintu byo oba bakubbyeko ekintu kyo oba kibiddewa omubbi tumukwata nga tabaddeewo kamera. Tukozesa ebintu byaffe oba tukozesa edduwa zaffe n'eddagala lyaffe omubbi n'omusanga n'ebyo byennyini byabbye oba bitunze n'obikwata n'oli gwennyini gwe yabitunze n'akutwalako nti yabitunze wano obanga bitundibwa. Bwe zibanga sente kyangu nnyo azibye n'azitwala mu banka n'aziteeka mu banka. Si kyangu nnyo omuntu zikuuma otojja mukwata na sente zennyini yakazitwala naye bubanga wayiseewo ennaku mmeka ng'aliddeko zaalidde atuteka abantu out naye ng'omukwata n'ebintu byo n'okola ki? N'obikomyawo. Ate ekyokubiri ekyo ku mubbi, omubbi tusobola muziyiza n'atajja okukola ki? Okubba. Olinga agamba Seeka nti nkole protection ewange kati nti ewange wembeera nina okubanga nina kyenkozeewo. Wadde tukwata ababbi nga bwe twayogerako ku programu eri eyaggwa ababbi tubakwata naye nze ekikulu oba ekinene njagala nnyo kuziyiza. Omuzungu kyagamba prevention is better than cure. Tuziyiza omubbi aleme kujja kola ki kubanga muba kubba abo oyinza okujja n'osanga akubba ng'omulinamu n'ensonyi nga sezaalawo yakola ki? Yateera okujja ewo n'akubba. Gwe olina ebintu byo naye nga kati n'omukwata yajja kati laba sezaala bw'aswala. Kyandibadde kirungi nnyo abatutambulirako abateera kutulaba mu mikutu emirala oba ne mu nsi endala. Ababbi bakwatiddwa n'ebintu, ababbi bakomezaawo ebintu, enjuki zirumbya ababbi wonna we babeera oba obadde oteera kuziraba. Kati ffe y'omubbi tulina engeri nyingi ze tumukwatamu obanga oyagala tumusindikira enjuki. Seeko yogedde ku kantu ako bannange nina bwe nalaba. Enjuki nizimulumba n'akwatibwa n'ajja ng'akola ki? Ng'akirina mpaka wali wennyini weyabba alina okuddawo wennyini. Seeka musindika enjuki. Netusindika enjuki. Extreme yabba obuntu bwange obwa kamera tumusindikira enjuki. Oyo amaze. Oyo yagenda kubeera example akomyewo ki? Akomyewo ebintu bya kamera. Kati oluva wano tutuukira wali kweyabba ki? Eyabba ebintu byo tumusindikira enjuki ajja kuzza wenini weyabba. Seeka bw'aba yagenda wala nnyo. N'obwabeera yagenda mu America. Kasita abantu yakubba. Kasita abantu yakola ki? Abantu yakubba. Ajja kufuna obuzibu bwonna waali. Enjuki tuzirunda. Sigamba nti tulunda njuki ewakojja kusangawo muzinga gw'enjuki. Naye nga tulina engeri gye tukwatamu. Abasikaali bamwe abo. Tulina abasikaali baffe engeri gye tukolamu. Oli omuntu wonna w'atudde n'asobola okulundibwa. Emu ku emu paka weziwera oba meka. Ate zo enjuki Katonda yakola ezo enjuki zina omukwano zina teamwork zikolera wamu. Ate esooka y'emu neddayo ey'okubiri ate eri weetudde tevaawo paka nga munne wajjajje n'egiroopera n'omulala najja. Kakati ebyebitonde bitonde bya Allah oba bitonde bya Katonda naye tusobola bikozesa ne bitubandiza sente zaffe ne bitubandiza ebintu byaffe ebibiddwa ebibiddwa. Oli wabanga akubbye
towetuulira totuula eyo n'otuula n'osirika n'ogamba nti nze gwe naawe maaliyo oba ebintu bye wabikola kukulakulanya family yo n'abantu bo tutuukirire oba tukubire essimu zaffe ezo tunoonye ku website zaffe tunoonye ku WhatsApp zaffe osobola okuganyulwamu bwe n'oba nga tozze waffe gwe tokitya nti ate nze mbeera wala mbeera mbalala gwonna wooli kasita okwatagana naffe tuba tusobola okukolako bw'oba ng'oli kumpi osobola kujja nsobola okukwatamuuko n'otereera. Seeka banna abantu batubbira emmere banna ekyogereko ekyo Seeka kwaja eri eya muntu nga yakoowa emmwanyi bazibba amatooke ge bagabba lusuku lw'ekwegambo kitegeera lumonde we bamusima ne bamubba mu nnimiro kasooli ate essaawa zino oyogedde ku mwanyi ababbi babeezize nnyo ku mwanyi kubanga emmwanyi essaawa zino ziriko ki ziriko ku ssente ziriko bbeeyi bw'obanga bakubba oba babba mu nnimiro olima ebirime byo ne bakola ki ne babibba ab'amatooke oba muwogo babba n'omuceere oli n'agenda mu ndimiro nabba omuceere ne bagugjayo bannanga abasajja bakaaba wali eri epale sayidi z'epalisi awo kakati gwe jangu abali eyo sayidi z'embaale muyinza okumbuulira waliwo omubbi yali abbye omuceere awo naye embaale sijja kumwogerako naye abali embaale bakimanyiiko omubbi oyo yali abbye omuceere enjuki nizimulumba n'agenda n'ayegayirira kuki kuli kubanga oleda omuceere yali amaze n'ogutunda oli yagenda tutuukiriza oli nga abbye omuceere ng'amaze n'yamaladde ogutunda kati ffe ne tumukolerako omubbi n'akola ki n'alabika oli yamanyi yakola atya naye naye ng'omubbi kati mwemba tebibakwatako nze bw'oba mumaze omumpa nti wuuye yakubba anti guke nyine gobo omusalirawo kyomusalirawo omusalirawo nti omusonyi oba nayagadde kulaba nayagadde ntegere bulijjo anziba obanga oyagala punishment gy'omuwa ffe tebikwatako kati ebyo bibeera sayidi yo n'oli muki n'oli abaddayo n'onemmereyo akati oyogedde ab'amatooke n'ab'amatooke bababbira amatooke gaabwe mu ndimiro kati gwe obanga oyagala mukwata omusanga mu ndimiro gwe kiri n'omusanga ku ttooke ng'atema n'alemerayo bw'ati nga bwe njogedde mu ntandikwa nze mbasaagala kukwata muntu wali kumusangawo kyandibadde kirungi netumuziyiza omubbi n'alemwa kukola ki n'alemwa kuyingirira mu ndimiro yo n'alemwa kuyingirira mu faamu yo n'alemwa kubba ebisolo byababbi babba ebisolo nakasongola abantu bakaaba ebomba abantu bakaaba abalunzi balunda ebisolo byabwe naye osanga mu buca nga batunda ennyama batunda ebisolo naye akigula muguzi wano oba mu buca naye ng'akigula ng'oli yakimuguziza si ye mulunzi yabbye kibbe kati gwe obanga bakubbako ebisolo byo nga bakubba ku buli kimu ekikwatagana n'omubbi nti banzibyeko tutuukirire Badokita Masunga ojja kufunamu ekirungi bannange oyogedde ku kintu ekyo naye nze ndowooza abantu bano twalibadde tubakwatiranga awo ne bakola ki ku nnimiro wennyini nnyini n'alemerawo lwakuba ogambye nti ddo kale ayinza kuba muntu wo nga bw'oyogedde n'endimiro ezo kati ngenda kitwalira ddala n'abalimi abo abalimi mulima nimulima ne mutafuna sizoni ebaddewo yeeyo nange natandika ne bannange naye nze sifunye bw'olimira mu sizoni embi gwe bw'olumya enkuba lwetonya enyingi lwoyanise emmwanyi kuba lwetonya lw'olimya ebingi ate byo bitabadde naki nakatale kati nga gwe omulimi kati gwe omulimi jangu tukwatemuuko ogende ku ndimiro eyo nga kyolubiridde kyekyo kyokoze ekikyofunyemu badde olubirya nti ku sizoni eno ngenda kufunayo ttaani nga 5 ez'emmwanyi ozifune kubanga oba otaddemu amaanyi go oba otaddemu sente zo naawe n'obudde bwo kati gwalina endimiro jangu osobola okuganyulwa mu ndimiro yo then aho mu ndimiro ekigenda wamu n'okukola nammwe abali mu nnyanja abavubi mulina sizoni zammwe abali mu nnyanja eyo babimanyi jangu batega bategezeseeka ey'ennyanja nga nnene kyogamba mbu wali olwogenda ne bigaana si kugaana munno gwoteze naye wali n'afuna ye ng'afuna ebyennyanja gwali wano nga tokoze eki nga tofuna oba gwe yasooseeyo nibigaana naye navudde mabega ogambye ebiteri leero teri naye navudde mabega akoze eki ayodde oba n'osembayo
naye nga basoose bonna bafunye gu nawe n'ogamba nange kankole ki kangende n'otafuna. Nammwe abavubi mujje oba Dr. Masunga mujjaganyulwamu mujja kufunamu. Ffe ekintu kyaffe tusitula buli omu. Bw'obanga ogenze ku mutimbagano gwaffe www.masunga.com lw'otegeera kiki kyetukola. Genda ku mutimbagano gwaffe wonna w'oli. Genda ku mutimbagano gwaffe osooka olabe biki bye tukola. Abantu baganyuddwamu, abantu bafunyemu ebirungi, naawe jangu towetuulira. Njoo kwetu kwa Dr. Masunga utaweza kufanikiwa. Enamba eri noti 769 bannange gwali eyo wandike enamba eno kubanga ejja kubanga ekuyamba. Noti 769 88558. Enamba kosobola basanga. Gwali eyo ng'obadde olina kizibu byonna ozze owulira tubyogerako. Naye nina kino ky'otannaba oyogedde ku ebyo byonna. Naye ndi wano tutunda ffenna ennyaanya oba ffenna tutunda ngoye. Naye nze kasitoma najja n'atuuka ne wange n'avaawo naga kanzire ewoono ndooza yalina ebirungi. Oba kale dduuka lyonna si ngoye zokka naye kale mpadde kyakulabirako. Omuntu oyo yo omukoledde ki bw'aba alina bizinesi yonna gy'okola ng'olaba mu kikuubo nga bw'okiraba onalina kino naye ggwe n'osiiba olunaku nga tokoze n'owedde abantu miliyoni na miliyoni ziyise mu kikuubo omwo. Kati bizinesi nga bw'ombuulidde oba nga bw'oyogedde gwakola bizinesi yonna teri bizinesi atakola ki teri bizinesi etafuna. Gwe kennyini gw'oliko ekisiraani buli bizinesi efuna bw'oba ng'ofunye awatuufu. Ate awo wenyini w'okolera w'olina okufunira. Sigamba nti ate wano tewafuna nedda. Wenyini awo w'okolera w'olina okufunira. Tutuukeko tukukwatemu tukulage engeri gy'osobola kukolamu bizinesi yo. Awo w'otudde mu mudaala gwo ogwa nnyaanya. Abantu balina ennyaanya bazimbye amayumba. Yes. Abantu balina ennyaanya baweeredde abaana basoma. Nze ndebye abakyala nga batunze. Naye waliwo abalala bali mu coin batunda mmotoka. Naye akyali mupangisa. Naye ebintu byonna byetaagamu omukisa. Omukisa kintu kinene nnyo mu bizinesi. Oyogedde ku mukisa. Nenzijukira ebintu byaffe bino twatambudde nabyo bannange. Seeka teweerabira. Kati lina eddagala. Bw'obanga tolina mukisa. Nalyogeddeko nalyo lina lyebalagako. Lina eddagala lya mukisa. Bw'obanga tolina mukisa jangu lina eddagala tuyinza olikuwa n'olinaabako. Nga bw'oliraba nti lyeru naawe n'okola ki? Litabuddwamu ebintu bingi lirimu ebirungo bingi. Bw'oba tolina mukisa lino eddagala liba ligenda kuyamba gwalina ofuna omukisa osobola okutunda ebintu byo osobole nawe okulaakulana ku mulimu gwokola ki? Omulimu gw'oliko. Si mpaka nti olina okuva wali ogenda wala nedda awo wenyini w'otudde buli kimu wekiggweera. Ate kino ekyo kinene ekyo kinene erina eddagala lyerimu. Kati kujjako waliwo lino abatawaanyizibwa amajini. Abatawaanyizibwa amajini eddagala lino weeriri. Amajini gyegali kubanga amajini bitonde bya Katonda. Amajini ni bitonde nabyo biringa ffe. Lwakubanga nabyo ebitonde ebyo byempulira bayitambo ejjiini gyegali. Lwakubanga amajini ago geetaaga omusomo gwago. Tujja kufuna omusomo lwakusomesa amajini. Kubanga amajini bitonde Katonda yakola ki? Yabitonda. Naye waliwo ebyewagula nga bw'olaba mufu abantu nti mulimu abantu mulimu abalalu mulimu abatabuka emitwe mulimu bazoro. Kati n'amajini ago agaatabuka ne gava mu majini ganaago gali agatambulira ku mitendera gyago gatawaanya abantu gebakozesa abaagala kukozesa amajini n'abantu bennyini waliwo abantu bali mu bakozesa amajini gatawaanya bannaabwe. Kati jangu bw'obanga otawaanizibwa amajini ewwo baaga kusindikira oba wagatomera butomeze kubanga amajini osobola gatomera nga teri yagasindika n'ogatomera. Amajini ago geekweka mu bintu ebicaafucaafu mu biyigo mu kasasiro oyinza okugenda awantu n'ofuka ku kasasiro n'olifukira. Abantu abatagala kufuka abo kutuuka ku kasasiro awo kibi nnyo kino nkisomesa. Timufuka nnyo kasasiro wabi nnyo. Oyinza okulitomera n'ogenda nalyo kati aba abalenzi nga bw'oboogeddeko n'agenda nalyo ayinza okufukira nga yafukidde jjiini naye nga libadde likyala naye nga linoonya musajja. Bw'osanga nga tajja kuwasa awasa ono olwo leero n'agenda n'awasa ono olwo n'avaawo naye ng'ejjiini lyakola ki? Ejini lyamuwamba. Kati aba erino eddagala lya majini mwenna abatawaanyizibwa amajini mu ngeri yonna. Majini galina engeri nnyingi.
mujje mbawe eddagala lino oligenda olinaabe osobola kulitoneza ne mu chai gwonywa oba mu mazzi gwonywa noba nga amagini ogegobyeko kati bwembanga teganumbanga kanyinza okwasiba tizimanyi engeri gigalumbamu nentonyezaamu nenywaka nti nga ziyiza kikole okuziyiza kirungi naye amagini ago kyandibadde kirungi nisooka nitulaba oba olina amagini oba tolina obanga tolina si kirungi kukozesa eddagala nga tisoli mulwadde eddagala lino lirina infection lyalyo naye abazungu bennyini eddagala lyebakola olina obuzibu naye lwakubanga gabaffe gano tegalina buzibu naye kyandibadde kirungi okukozesa eddagala nga toli mulwadde kati lino eryamagini sijja kulikuwa nga tolina ki kubanga lyo lyaki lyamagini kakati seeka tunaatera okuwunzika puroguramu ya leero naye tulina ekizibu ekitawaanyiza abantu East Right Center ekyomukwano bantu bali eyo abakyala bakaaba laavu zibuze be bafunye bayaaye balimba babazanyirako bakola batya oli naakulekawo tugeze oli naafuna munne nga bali Canada n'amuleke Canada n'ajja Uganda n'awasa omukyala omulala n'alyoka addayo eri kwegamba n'abeera n'omukyala weeri e Canada oba e UK oba wa nga tamubalaamu kabuntu naye ono nga yamuleka eri kyokka oli ye yamuyamba n'omumutwalayo n'akomawo e Uganda n'awasa omukyala omulala tubalaba bakaaba oli n'abeera wano nga nze mmanyi nti nze mukyalawo Seeka naye ate ng'olinayo abalala nga basatu banaye abantu bakaaba olw'omukwano kakati nze nensigala wano n'abaana nga mbonaabona negwe eri ng'otaayaaya oli happy oli kwegamba obulamu gwe butambulira nga bwe wabubala ekintu ky'omukwano Seeka kitawaanyiza nnyo naddala bannayuganda abakyala wano sijja kwejjamu nange ky'omukwano tikyawaaniza abakyala bokka n'abasajja kikoze ki kibatwalira wamu lwakubanga abakyala be balina mbe nnyingi be basingako ne mukubala abakyala bangi basinga abasajja naye bwobanga olina mukwano gwo nga bw'okyogedde n'akulekawo n'agenda n'afuna omukyala omulala oba n'afuna omwami omulala gwe n'akuleka eri gwe n'ajja eno n'awasa omukyala omulala tutuukirire gw'ogambe nti omwami wange mwagala sandyagadde afune mukyala mulala nze buli kimu ng'osobola kuzaala bulungi tumukukwatira omwami wona akola ki anti bwobanga tojja kuzaalira tojja kumuzaalira baana oyagala babiri awo ye omwami ayinza okubanga nga tubazaalidde n'ozaala ne nabaana n'ebula n'okuvaayo naye era omusajja n'akuleka ekyomukwano tukikolako mukwano n'abatuuliriza n'abatulaba bw'oba olina mukwano gwo ng'atagala baganda bagamba kutagala ali eno n'eri aja atulia kwenye mapenzi yenu alinga minzani ya gundi eyo teterera newo jisulako ennyama njoo kwetu tutembere kwenye mitandao yetu tupigie simu zetu namba zetu tunakusomea hapo mara kwa mara namba zetu ziko 0769 67 84 58 hiyo namba vile vile inapatikana hata kwenye WhatsApp tutafuta hata kwenye Facebook andika Masunga Doctors utatupata tutafute kwenye website yetu website yetu iko www.masungadoctors.com hapo utatupata utakuta kila kitu tutakufanyia mambo yako na wewe utaweza kunufaika na mambo ya dunia njagala tumalirizeyo na kano obake kabadde kwogera ku biki akaro kembadde njogerako keko mukwano kano olaba twakatekako n'ekimuli akamuli ka roza keko bayita akamuli ka roza ate kaliko n'amayumba ojja kusangako wano nga waliko amayumba kitegeeza bw'obeera n'omukwano ng'oli n'omukwano mulina okubeera n'amaka mulina okubeera bulungi ne munno bw'obanga olina omusajja nga tayagala kutwala nawaka ogwo si mukwano naye ng'ayagala kusinkana eyo mu bifo ebirala ogwo si mukwano jangu tukunywereza omusajja wo ofune kano kamu ojja kulaba nkakukoledde bulungi musajja wo atebenkedde waka musajja wo buli kimu ne bwavaayo ne sente z'abakoze ajja nakugamba mukyala nafunye emitwalo ebiri zizino gw'omanyi kutetenkanya bwafune 10 nga kugamba nafunye 10 ng'omugamba kati ebiri tukoleko bwe tuti 3 tutwale school fees w'abaana kati jangu tukwatireko ku mukwano gwo jangu tukunywereza omukwano jangu tukunywereza amaka buli kimu kuyuga tukwagala kuyuga mikwano gy'abantu muje tubakwatireko kale Seeka siibula abatulaba birungi nnyo yongere basomere ku nnamba then osiibula abatulaba ffe wano mu Uganda
tusangibwa Matugga tusangibwa Kawanda Matugga era tusangibwa Kawanda Matugga lyekubo lyerimu naye tukubire ku namba zaffe z'essimu 07 69 67 84 58 eyo namba yennyini eri ku WhatsApp osobola kutunoonyako ne ku WhatsApp genda ku Facebook otulabe na ku website yaffe eri www.masungadaoctors.com oja kutufuna. Abatuuliriza abatulaba na wapenda sana, nashukuru kutuangalia na kututazama na kutusikiliza. Wewe kama una shida tufate kwenye hivyo vitu, utaweza kunufaika. Asante sana kutusikiliza na kuniangalia, na wakaribisha, karibuni tena, karibu kwenye ofisi zetu muweze kunufaika. Asante sana. Bye bye.